Abantu abakafuna ku nsimbi zino kuliko abalimi abasuubuzi abavubi abatembeeyi n'abalala mu disitulikiti okuli Ntoroko Kinjiji okukabarole ne Bunyangabo. Williams Okugya atwala MSc mu bitundu ebyo ne Moses Angom Chief Administrative Officer w'Entoroko balabudde abafunye ssente zino okuzikozesa obulungi. Identify these groups basing on their set priorities, basing on their enterprises. And I'm happy, like I was saying, there's one group that were able to fund, that is Kanara to Endele, 72 million shillings. So that is a very big money. And I heard you people went to Kanara. Component B, which is being implemented by the Microfinance Support Center, comprised of $10.43 million. And within the Midwestern region under Kabarole zone of the Microfinance Support Center, we've been able to give out 8.123 billion to 134 projects, benefiting over 25,000 direct individuals. Abavubi ku mwalo gwa Kanara Ntoroko baguze eryato lya Bukedde 10 era nga bali mu kuteekako ebyamaguzi okubitwala Kongo ne Bungoma ne basiima omukulembeze w'eggwanga olw'okubalowoozaako. Bansooka kwebaza omukulembeze w'eggwanga okuteekawo ebibiina nga Microfinance Support Center kubanga yavuddeyo nnyo okutuyigiriza kubanga bagenda otuwa eryato eryo basooka kujja kutuyigiriza okuviira ddala ku memba wansi mpaka waggulu record keeping, engeri gye musobola oterekamu ebiwandiiko byammwe, engeri gye mukola cashbook, ebintu bingi bye batusomesezza. Ate abaguze tractor n'eziroole nabo basanyufu nnyo kuba tractor ebanguyiriza okulima. Bagamba nti basuubira okukungula mu bungi era bagenda kukozesa loole ze baguze okutwala ebintu mu katale. Tractor eno enyambye nnyo kubanga nsiima nnyo ne Sako ne President waffe ono kubanga yaleeta ekirowoozo ky'okola za SACCOs. Ntwala omusha gw'okusiima Microfinance Support Center, gavumenti regizi habw'amotoka ebatuhiire kandi bakagaruka bakatuteeraho n'obuyambi bwa miliyoni 56. Baitu embaganize nyakuroho nti ikyatuyambire muno kijura saka okuleeta tractor nosanga ngu mukiro kimu tractor nerima acres ka10 kasita ground eberi level taroho obusozi bwingi Ate babongera omutindo ku byamaguzi bagamba nti ssente zino zibayambye okufuna ebyoma ebikuba obuwunga n'okukola emmere y'enkoko n'ebisolo ekibayambye okugaggawala. We thank a Microfinance Support Center. At the first time they gave us 5 million. The second route they gave us 15 million. We normally use it to our members. We mobilize our farmers. We give them agrochemicals to support them and produce rice and maize. Babavubi bategeezezza nti waliwo ababatega ku mazzi okuva e Kongo ne babatwalako ensimbi zaabwe ne babasaba okubawa obukuumi. Njeza abantu mbagenda mu nyanja ne basobola kubanyaga ebintu, babanyaga ensamaki, babanyaga amafuta, bamba banyaga injini, bekitwe injini yetu ekyaro batagenyaga, iriho tukatunga challenge batuive ensamaki nokora loss kireke. Amafuta noteeka mu bagatwara almost amafuta gemtwaro nke 15 kireke rundi notunga losi ne bagatwara ne samaki mbayitwara. Okugya agamba nti ssente zino ziyita ministry ya gavumenti ez'ebitundu ng'abantu mu Western Region baziganyiddwamu nnyo. At the onset, the project aimed at addressing the aspect of household incomes, agricultural productivity, and through the monitoring exercise, we've been able to assess that we have been able to find out that numerous jobs have been created, lifestyles have been improved, the beneficiaries are able to take their children to better schools. Bulega Steven yakusakidde guli eno ku Bukedde TV.